Olwaira minisita omubezi w'ebyensimbi Henry Musasizi ayongedde okusagula akalulu akanaamukomyawo ng'omubaka wa Lubanda East. Akalulu akanoonyereza mu tawuni kanso y'e Hamura n'eggombolola y'e Hamura. Akubye enkuŋŋaana e Nyamiyaga, Buyisa, Bukombe, Kakole n'ebyalo ebirala bingi. Mu kwogerako n'abalonzi abategeeza nti akimanyi nti ebbula ly'amazzi ly'amaanyi mu kitundu naddala mu bitundu eby'ensozi naye bakola ekisoboka okugabatuusaako. Here in Rwanda and Kigezi generally have got a challenge of limited water coverage, especially our people who live in the hills. Agambye ekizibu kino tekiri Lubanda yokka wabula n'ebitundu bya Kigezi byonna ng'ebitundu ebirina amazzi biri wansi w'ebitundu 7 ku 100 ate ebitundu eby'ensozi biri ebitundu 2 ku 100. So what solutions do we have as government? I have already informed the President about the challenge we have of the need to extend the water to the people who are living in the hills so that they can irrigate their crops. Abatuuze bawaniriza obweyamo bwa minisita ku lwa gavumenti. Abantu mu kibungo bali kubonabona n'amizi bali kusaba baratambula mpaka izuba ryona twenda ngo batuyambe batuwa amezi tutuna mune shugo y'amizi nakaci amizi teragiya murindi gwenyine guragenda tutuna n'eshuro y'amizi. Ate Sound Moses Disala atongoza kakuyegewe mu kamyufu k'NRM okukwatira ekibiina bendera mu kalulu ka Bugabula South. Omukolo ogubadde ku kyalo Ndali mu luka gw'e Bulange Namwendwa ng'enaaniziddwa mizira. Bano era batataganyiziddwa ekire ky'enkuba ng'agambye twakutalaga ebitundu byonna mu Bugabula South ng'anoonya akalulu. Agambye nti yakulira mikono egy'omumyuka wa Ssaabaminisita yasooka Rebecca Yetwala Kadaga n'omugenzi Bishop Cyprian Bamuwoze. Abakulire mu ngalo be nakulire mu ngalo da mukyalo oyo Rebecca Kadaga ne Bishop Bamuwoze era bwe namala okusoma Bamuwoze yandone Makerere direct era yandete mu diocese mu Church of Uganda. Ategeeza nti azze okusakira abatuuze b'e Bugabula South okuli enguudo ennungi, amalwaliro agalimu eddagala, amasomero n'ebitundu ebirala ng'abalonzi mu kitundu kino bamwenyumirizaamu. Kubanga ndikwenda nkyusa embeera y'ekyalo kino nenda abaana abo basomero bonabona nenda amalwaliro gakole ag'ewaife wano Bugabula South nenda enguudo bibe nga nnungi ng'omuntu yeyagalira mu nsi ye. Job Namanya ne Nathan Sengooba be bakusakidde eggulire no ku Lwabukedde TV.